Mwebale nnyo abasasi baffe. Aba Muhoozi ame basibye mu bitundu eby'ebugiri mu Busoga nga bano nno bagenze okuba nga batumbula ebitone by'abavubuka kw'ossa n'okwanjula enteekateeka Gen Muhoozi Kainerugaba zayinidde eggwanga lyattu Uganda. Abavubuka babakubiriza obutatuulira bitone byabwe babikozese okusobola okubiganyulwamu. Abakuli ekibiina kya Muhoozi ame bagumiza abavubuka b'ebugiri mu Busoga nti Gen Muhoozi Kainerugaba mwetegefu okuzuula n'okusitula ebitone by'abavubuka. Newankubadde okulonda kwa 2026 kukyabuzaayo akabanga, wabula bannakibiina kya NRM era baagala mutabani w'omukulembeze gw'eggwanga Gen Muhoozi afuuke pulezidenti era nga tebatudde nga buli lukyabongera okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olwaleero basibye mu kitundu ky'ebugiri okumanyisa abantu ku zimu ku nteekateeka za Gen Muhoozi Kainerugaba okuli n'okutumbula ebitone by'abavubuka nga Albert Okwera ssentebe w'enteekateeka eno bw'annyonnyodde. Leero olunaku yanjawulo nnyo era olunaku leero tuzze wano ebugiri mu disitulikiti mu constituency ya Bukol North okwendoosinga General Muhoozi Kainerugaba nga pulezidenti waffe addako 2026. Ono asabye abavubuka obutatuulira bitone byabwe mu mbeera z'okweyimirizaawo. Kyemba kubiriza bavubuka mwenna abali wano mulina talent, oba kuzanya omupiira oba kukuba ebikonde, ekyo kyonna talent eyo esasula. Amyuka ssentebe w'enteekateeka eno Bob Kakuru alaze ensonga lwaki bagenze ebugiri. Nzize wano ne ttiimu yaffe eya Original Muhoozi Army okukola political statement, era eno political statement egende ku record kubanga tugezaako okuweereza obubaka eri abantu abo naddala abakulu basobole okuwumula, era pulezidenti ajjako gwebayita Gen Muhoozi Kainerugaba abalabirira era abawe support. Valagaba Moti akulira kuteekerateekera ekibuga Kampala asiimye omulamwa abavubuka b'ebugiri gwe batambulirako. Ndi wasanyu nnyo okulaba embeera eri wano, abantu bonna basanyufu baagala General Muhoozi Kainerugaba afuuke pulezidenti. Kyovola abantu bazze ne basayininga abantu yonna gye tuyise yonna. Bano batongoza empaka z'omupiira ezigenda okwongera okugatta abavubuka mu kitundu kino. Lya Hakim Salik, Russell TV, Omunnyo.